Mu kitundu kyaffe ekyasooka twakulaga ebiseera by'omukyala nga yeeteekerateekera okufuna olubuto n'obutya bw'alina okwerabirira singa abeera alufunye. Olwaleero tutunuulidde eddagala ly'omukyala w'olubuto ly'asaanidde okukozesa wamu n'ebirina okukolebwa ng'ekiseera ky'okuzaala kituuse. Musawo Magoola Flora omukugu mu ddwaliro ekkulu e Mulago agamba bangi ku bakyala beetanira nnyo okumira eddagala lye babeera baguze mu matundiro g'eddagala ziyite famasi awatali kusooka kusinkana musawo ekintu ky'atakkaanya nakyo. Eddagala ly'ekinnansi teryandibadde ddungi eri omukyala w'olubuto okusinziira ku musawo Magoola. That thing is very wrong. Kibi nnyo. Omwana kye nagambyeko mu kusooka nti olubuto lubeera wansi ne lukka. Buli lwofuna olubuto lujja lwambuka waggulu. Bwe luba lunatera okuzaalibwa ne lukka wansi, we call it descent. Kati bwe bakuwa eddagala eryo ery'okumenya ng'olubuto omwana ali waggulu, ogenda kufuna ebisa eby'okumukumu. Tubiyita precipitated labor. Ebisa ebyo bijja kumukumu. Omwana ali waggulu ofuna ebisa bya kumukumu n'abaana egenda kwabika. You're trying to push the baby down. N'abaana yeggudde, omwana akyali waggulu, ebisa tebimussa. Bwe bulabe obuli mu ddagala eryo lya kumenya, lya kukola ki, those things. Mu ddwaliro tetukkiriza ddagala mumbwa twala tugende. Yesu bajjajjaffe baabikozesanga. Kozesa waliwo bye bagamba mbu osiiga ku lubuto. Siigako, have no problem. But don't drink, don't sit. Kubanga abamu batuulamu ago amazzi. Bw'agatuulamu n'abaana egonde. N'abaana eyo eba ekaluba. The cervix, it's hard. Kati it softens ng'omwana atuuse okuzaalibwa. Musawo Magoola aggumiza n'ensonga ya dduyiro eri omukyala w'olubuto na butya bw'alina okumukola. Omukyala ng'ali mu myezi egyo egisooka kubanga jjo aba anafuwa nnyo, twetaaga n'akole exercises ennyangu ate ezitali z'amaanyi nnyo kubanga bw'okola exercises ez'amaanyi nti oba ŋŋambe zino zikubuuka nnyo omuguwa oba abakola ez'amaanyi ennyo olubuto luyinza okuvaamu. Zino embuto eziri myezi 3 and below zivaamu ng'okoze exercises ez'amaanyi. Naye kati twagala bwe luweza myezi nga 7 n'okola kuba abamu babeera tebagisobola naye n'okola gye tuyita brisk walking, otambula mangu speed. Naye nga tetokikola nnyo abamu twagala abasobola okuwuga naawuga. Naye ate tetwagala adduke emisinde kubanga of course tasobola. Naye ng'olina okukola exercises ezimu ng'olubuto lunaatera. Tulina ze tuyita Kegel exercises ekiwato kino abasobola okuzina, the dance classes ng'osobola okuzina, osobola okukola exercises ezo batugamba ziyamba okussa olubuto ne lukka ng'omwana n'atera okuzaalibwa. Omukyala w'olubuto okusinkana nga bba buli wiiki kikulu nnyo eri omwana ali mu lubuto ko n'okuyamba mu kugonza amagumba g'omukyala. Kyankizo kankitwale bwe ntyo kuba kiyamba ate n'eyo nayo is a form of exercise by the way. Kiba kyakola nga dduyiro. Ate n'abakyala abamu okuggyako oli nga embeera ze tayagala kwegatta na mwami we kubanga tubeeramu ng'abakyala bw'obeera olubuto n'obeera ng'olina by'ocravinga ate ne by'otayagala n'owulira nti oli bw'abeera olubuto atuula ku ttaka lya tooyi ly'alya oli oba akwata panti y'omwami we n'asnifinga n'akakkana ebintu bwe bityo. Naye ate n'osanga oli nga n'omwami ne bweyekuba perfume tayagala musemberera. So kati kisinziira. Okuggyako waliwo abakyala be babeera nga bateekamu akaweta tukayita shredding stitch mu luzungu. Omumwa gwa nnabaana nga gwagaziwa. Kati tuteekamu akaweta ako gufunde omwana oli akule. Naye kati abakyala abamu babeera uncomfortable ng'alina akantu ako. Muli abalowooza bwe nneegatta n'omwami wange kantu kali kajja kuseeseetuka ate oluba olyawo olubuto ndufiirwe. Sikaani tesaanidde kubuusibwa maaso eri omukyala w'olubuto.
kubanga oli agenda n'akugamba tinze musawo bwe ngenda mu sikaani omwana wange ajja kufuna endali ekitalina we kikwataganira kalika TV lwakuba nti abantu bafa b'omu byalo tebasomesebwa, they're not health educated, kankitwale bwentyo tebabasomesa ku byabulamu bulungi, teriyo babasomesa. Kati omukyala n'ava eri nga ye ayina myth kubanga tubalina omukyala n'ajja naganze mu kusawo sikola sikaani omwana wange kufuna ndali azin nga bw'olaba bwe bakuteekako wali sikaani omwana afuna atya endali nga teyazirina. Ng'ekiseera ky'okuzaala kisembedde omukyala ateekeddwa okweteekateeka ng'alindira lwafuna obubonero obulaga nti essaawa etuuse. Dr. Flora agamba omukyala bw'afuna akabonero k'omusaayi alina kudduka mangu mu ddwaliro. Engoye z'omukyala nga mpanvu nkulu nnyo kubanga ziyamba okufuna n'okukuuma ebbugumu mu mubiri anti limu kubikuuma omwana nga mulamu ddala. Akabonero konna ak'omusaayi akakuvaamu ng'oli lubuto ne bwe liba lutuuse ne bwe liba terunaba ak'omusaayi kaba kabi, genderawo mu ddwaliro. Bw'owulirayo nti akantu kannumye nti mpulira mu bisambi muno seetegeera, mpulira omugongo guno gunsaliiririra, mpulira emmeeme ensinduukirira, genda mu ddwaliro. 2 days. Kirala kulya bulungi, having a peace of mind. Bw'ofuna ekintu ekikustressing, ekintu ekikukulako waya ng'oli lubuto, it's a danger sign. Ate omala okuzaala ne bw'oba ozadde normally empewo ekufuuwa wenna n'obeera n'okankana. So basically leta engoye nga mpanvu oba ebitengi byajja kati bitengi oba gomesi bbiri. Obulamu bugagga